Ku Simon Official kwoli gwego omulimo mayiga kati ensonga lwaki twali tugaana muyimbi okubeera nga manager baawe tubeera ku time ya tugende tuyimbe sijja genda nze sijja kola bwenti tukisussa nnyo faki obuzibu okuyimpaya oba omuyita Katonda ono amugamba empale ogyesiga empale sigyesiga ninakomala ogisiba naye gwe zino empande ozimanyi gwe buuka empale pasikola be otaswaza Buganda one gwe ngoli mwambu nnyo kati onyimpaya Valentine musazeewo okujja kwekubya ebifaananyi ffe tetukuza Valentine. What is the big problem? Tweyagala buli lunaku ebeera Valentine ewaffe. Just kati ffe anti kati kyo wobeera n'owa hoteri bw'oyagalira emmere olya kati nawa bifaananyi wembyagalira nkuba yego biko kyekiriwo nina ebintu byentagala mu bifaananyi oli nandabanga bamukuba ekifaananyi naye nga lyanga atambula bakakuba kati ako omanyi tewali kintu kisinga kutanyanga mu bifaananyi ng'omulala lyanga atambula kyengezaako kukola kitegede abanga ali mu motion nga atambula bw'ati ebeera poozi kibaki anti kisinziira mulimu kati poozi z'ebifaananyi zaawukana poozi bwe tuba tukuba ey'okutambula obeera mu reality nti ogenda tambula waliwo abamu abakola bati waliwo abamu abakozesa ensobi nagamba kola kano ojja kuba nga atambula mu reality bwetyo si bw'otambula gavumenti yala kunkuba mu kyakifaananyi nkola ntya anti nkuba era ojja kimpa nkuba ate era tubale tukola appointment y'ongo ebifaananyi onsabe ssente ekagwe kati awo nkola atya nesawa yange banagiraba ogikwata nnyo gye mankwasa omuzindaalo essaawa ogifaako nnyo nga ntambula njagala nga ntambula mulimu gwa motoka muzi wali sina sound we obadde ogamba anti abamu akugamba nti tambula ye nakwata frames zonna zayagala nke tuba tukola kekangu perfect ku kyenjagala okugamba tambula step kantambule nga lenzi tentuuka nesu omukazi yafuna omusajja naye ate bw'okipoozingira tekivaayo okuggyako ng'atapoozinza ate amanyi okupoozinga si buli omuntu amanyi opoozinga ku Simon Official nkwaniriza nagyo sinzira okubanga ate otulaba kyo ennaku tugenda gikola bwe tuti ensonga etuleese it is Valentine's Day. Happy Valentine abali eyo abagicelebratinga ng'olina omuntu okwoyagala tukikwagaliza abantu nga muli bwebubulayi muli bitala w'amanja long distance relationship omusajja ali Kampala gw'oli Dubai mu kiyumba oli Saudi Arabia etawanya terimu emize miyitirivu anti owe Kampala yasobya owe bweru tasobya peeza ka video ndabe wooli
nkuba video call tokwata munnaye mbadde ndi mu interview olimba jikwa njagala mpa abali awo bonna njogereko nabo waliwo yanyumiza kati omukazi amukubira essimu ali mu kibaala yamugambye bebi ngenzeka kweba kati ng'alina okudduka anoonye awasirifu kati ekintu yanyemiru kakati otandika onosooka mu sleeping mood eno gisinoja wanje nano boboyogera onajana kabagani ali mutoyi okola ki bw'obanga abadde gwe awo amanaiba omukwano gwe wala bannange naiba kuvadde ng'ali mutoyi y'omunju ate nebbe abebweru bo basobya tebasobya buuza nze nzoga omukwano nagubeeramuuko bakuwonako omulongo nayinako omusajja nga webweru gwengo oli mu Uganda naye nga buli sawa mpoza buli sawa video call mama mumpe bampa abo bali mukolana atwana kika kyonna ndi muri haso mbane mbadde nkyali mu haso kamalirize asoko bampeko paku director wo bana bonna no bayita bane muche mogereko no mukulu muje mogereko no mukulu bana ne boogera naye nakukubira eka toddayo nti mpaku wa boda namku no mumu ntuse waka mpaku mama mubuzeeko tale lagana bintu waka mama namubuzaako nogenda okwebaka nakuba ekyo matumiraga webase bambi kyekituufu kati kumacha program erieta abene program yo yonna yenga toyina program ye bagamba bakola nnyo budde obukuba amasimba bujja baba nabwo baba kubwera likirivu kyokate ye bwo omukubya n'atakwata gamba naye naawe tomanyi enomba nkola kati mbadde ndi mukuvuga gonkubira nawe nakirabako omunyiza manyi bagamba bannange ffe sente yaffe yetumenya sente zanze singa manyi omuzira gwempitamu singa manyi sente yange bwendikolerera mbeera muzira naye gwe tofudde na ku sente yange goli eyo nkuwa buwi ate tamanyi nti ogiteekamu amaanyi mangi okugirowooleza obudde bw'omuteekamu tamanyi zi abalina osasulira ate munaye nabo bati munaye ojja basaasi obasasira kuki nti kati for example omuntu ng'ali Bulaaya ow'omukimba nga omulesi kuba talina option okuleka pozi nga Katonda amusizeemu mukamaawe naye kati oweebwe ojasanga bambi ate nabo baagala ku bakyala beeno waffe baagala ku bakyala bana bagamba wanji mukwano wanji mwami gundi abeeri anti eri be bakyala eri babafuga nnyo kati bwe batufuna naffe bawulira nga alina omukazi gwafuga eno e Uganda ayaya bali babeera bamuddu awulira omusajja toyogera waliwo omwana gwe nasanze ku TikTok yagambye nze bannaye tomanyi mirembe gye nnina gyendi omusajja yankwana akindagirawo nti bannange gye nkutwala ewaffe ogenda kunfuga bannange eri basifavalinga mbone kati ekyo sekoyama n'akigamba ddi bwe kera asigala akugamba tobeeranga abeeno bannange abakazi beeno tebalina mpisa onfugire mulumi yange emitwalo 13 gyempangisiza ate wana Uganda tuyinza obafuga mmwe naye eri babafuga anti bagabana buli kimu biru zimuzigabana wawana we Uganda omukazi omugamba kusasula TV n'akubendo nedda naye ate n'abawana abamu bazigabana lwakuba abasajja tebagala bwagazi kukkiriza obuzibu bwa biru y'omukazi gyasasudde ebaka etteeka abakazi banyi nakyo muli mmini abakazi nakyo mukama teyatuwa buvunanyizibwa bwakubanga ffe tulabirira eka wendabiridde mpulya nga njala nakukuba luyi kkiriza ekintu kimu bw'onakkiriza empale ogyambale oleme kukola biva mu mpale ojja kuba oyambadde sikaati waliwo ebintu ebimu nga bya mukwano shamimu obookera ku makya n'ova ewaka ebyomukwano bireke ne reality ebeerewo kati sente ono z'abaakola ziba zigenda kukola ziriwa zize zirabirira mama zize kalamanyi biko ngenda kukola ekintu kimuli musajja munnawe kiriwa toyonoona musajja biko va kiriwa beeramu amagezi agaki nedda lindako beeramu amagezi ebyo byosirika ensobi gyewasooka okukola basajja abawanvu nimokwano nze nyimpa wagana n'okola ensobi n'okola omukolo okwanjula n'embaga omulundi gumu sikolangako mbaga tokolanga mbaga nakyala ne banyanjula nakyala ne banyanjula wanze njagala buuza kati bonaakola omusango onaakola alwa benakola omusango omanye embaga ziri mu indasitiri zonna zakutawulula nkayana kambuuze kyogamba mukwano gwange gwasooka genda mu nkayana
aba yengo bimanyi nnyo kyukirire ku muzindalo mpulire mbimanye ebyo ngimanyi omukazi we gundi ngimanyi fosua anko va mawulire sojange simwagala mawulire baana ba mawulire mwona soka tuwogere ku Valentine agende now lwaki mwe temukuza Valentine fe anti lunaku tweyagala nana waliwo ekintu nga kiri special kati luno olunaku olaba luli unique mwambalamu ebifaanagana ne mugendako out What is so special about the day? What is so special about the day? Lukujjukiza nti olina gw'oyagala mu bulamu. On what grounds do I remember nti lwe lunaku lwe nnina omujjukira? Ano olaba kati olaba ebintu bino olaba Christmas buli lunaku tulya ennyama nejjo twagiridde ffe ewaka naye ennyama ya Christmas eyawukanamuko nti buli wamu wabeera wawonye evvumbe kati ate singa tugifumba ku Christmas. Wa Christmas mugirina mu kitabo nti mulina gwe mobeyinga okitegedde nga yidi nti yidi munaku tulya ennyama twambala engoye zaffe sharia tuzambala naye funayo sharia ey'amaanyi eyo nenjambala ku yidi kubanga nina nti nkifunamu empeere wa Mukama Katonda kakati ambadde Valentine eno yo ani yagireeta wano mpozi ono omusajja wa naive chikati mikwano gyange Sematimba Pera naive guy kakati yaleeta kintu kye yakikopeeje yakikopa naleeta munsi na bakikuza yes bakuze waliwo abantu abati buli kimu tugenda kigenderako kye bagenda kuleeta wano nti tukikole kibeerawo manyi Valentine evaawo ng'eyawukanyiza n'abantu kati abengamba nti bwensuubira akamuli nti omukulu ajja kandeetera n'atakaleeta kali kamboze gonobera bachero gena kwa bachero na baba postinze hi baby love bubu meeting you was a blessing in disguise since I met you banange bikoze bitya Facebook page zaba no okweje birigwe toriyo how does it feel? Nothing of course because it's a very usual normal day. Nyine musiramu babagamba muwangane ku birabo kati gwe bonna alinda Valentine ojja kuba musiru nnyo. Nedda. Noge mazima. Kati abeera nange. It's the bottom truth. Abeera nange. Bonna ayagala okulinda Valentine okuwa munno ebirabo. Bwe busiru obukujjudde. If you truly love your woman. Birabo mu week buli week muwe yakalabo. Wakola business nti ya birabo inajjo bitunda. Mbijjuze wakabana bange ne balaba nti nno omutabani wange alaba nti omukyala bamwagala bwe bati. Daddy aleeta ku birabo nabiwa mami. Omwana wo bw'atalabira avu wakae. Naye tajja kuba nayo. Gwe nga bwe wagiyigiddewa gwe gy'otalazeeko waka. Firimu. Ate eza firimu size twagala bana baffe. Nze njagala bana bange bagiyige nga bagijja waka. Bamanye nti mami abeera bwati ne daddy abeera bwati ne mami amutwalako auto abakola biki ampekingako bwadde ewaka ne kati gwe omusajja obeera naye alida kupekinga ku Valentine osade ejeri unique eya Valentine olaba abantu mwamine ojja n'akamuliko mwamine ebintu byemubuusa amaaso kati nze lwakwakala gine emirimu gye twafuna egitufuula busy njagala nenkwata obumuli nembujja ku mulyango nembutwala bwenti nembuyiwa ku buliri bwenti nenteekamu obutaala. Simon, tosobola kuvanga ova ku station n'okubira omwana wa Diko n'abikole wakanga n'omukyala atamanyi omukyala n'obaako gy'omutuma naddayo waka n'abisanga nga nawe toliyo nga nawe toliyo nga siriwo maana afuniramu ye n'abeera surprise baba balina okunneebaza ssebo zange kati gwe olina ky'otannamanya olina ky'otamanya mufuule surprised mu ngeri eyo awo ye agenda kunoonya what is your wrong problem amala okweditinga ebifaananyi nteeka nnyo mu kamera sibyagala nako oli insecure otya abakazi abeeru nyandibadde beyawasa kati ku lunaku luno gweokola ki ku lunaku luno okola emirimu gyange egiri usual n'okubeerawo nga ndaba ku bantu bebeera z'omuhabbati ogw'obulimba kuba abasinga babeera bayakitegese yagamba wange nino kikola ate bwe sikikole ngendo omusanga azimba gatidde waka omanyi obufumbo obugenda okusaanawo Valentine kubanga omuntu aba akisuubira naye nze mba sikiinaako idea nkimanyi bunyo sikikuzangako kati kigenda kunyirizaawa ate waliwo ekisinga okuluma waliwo ekintu kisinga okuluma nga mukazi ng'alina birthday nga 13 olwajjo ne leero Valentine bamwongera ebimuli nati ndowooza olaba kati nze obufumbo wange bunaafa ddi era mbeerawo nendaba neŋŋamba kale ono omusajja baakasemu kake ng'omulaba akamuli yagenze neyeewola n'okwewola temulina kyakulya waka naye yeewoza aleeta akamuli kuba gwe kyoyagala opositinga era twajjira opositinga annange kugenda tusuula ku ntata
anti banno bonna bapostinze ebimuli bya ssente waliwo otuuka ng'oyagala obe page bagibbe nga Valentine n'atera kati wekuzadde ebifaananyi nga mwabaddeko ezifaanagana omanyi bali tobikola naye nakulaba mwawo nga bakutute mukyaka waka bayomba nga toddangamu kati ebintu bikola bulungi sikyazza misango netumira ku musajja ng'oli eyo naye ng'ebitambulo bikola omaze kuzza musango wakyalo omaze kukola musango wayanjula omaze kwenda embaga wagikuba nga bakukwatidde mu bwenzi omukazi omuwa ku birabo nga yakutte message mu ssimu bambi abasajja bayiiya mbagalako ekyo naye ate nafe awo tubafuniramu naye kasi nawe omukazi omanya nti omusajja wange wano wemufunira mufuba okusaba asobye ate otya negola omusajja nga perfectionist ng'onoonya oyo mukyawa nga talina gwaja tayenda amasimu agalekaawo ali kirine tokoinamanya kimu nti oyo mwenzi awedde emirimu ate emisango gyakola bw'oli gitegeera ojja kwetuga omuntu ali perfect nnyo ekituufu si kino kyova Mr. Henry bamukyawa kubeera perfect yefuula Katonda naye kati yali perfect ebigambo yayogeranga byogere bangamba yino yalinayo ekiwala tayinza kubanga tabirina ekiwala nowe ekizigo akooye kamangu ekizigo ng'okivuddeko laba abakazi mwagala mukkiririza nnyo mu bigambo kati omukazi wawulira ebigambo ebyo hino byabibwa engeri gyabisengekamu agamba omukazi gwenjagala omusajja gwenjagala ono naye bw'ogenda omumanyira ogenda owulira nga ebigambo bye bitama wa bigambo nnyo takola actions amanya abakazi ffe buli kimu kyetunyiiza buli kimu kyagala ku kaseera nyinza okujja ne ngamba omusajja namwagala nga bannaye yandabikira bulungi muwanvu obuwanvu bwe nabwo buntama oba yawanvuwa nnyo kyekiwanvu kikoonera abba gyaffe obuwanvu bwe bwantama singa yali muwanvu kale ng'ate oba mu kisonotono gayambala n'anyuma Valentine eno kakati kitegeeza gwe specific tolina kyokola sirina yadde mbeera mu byange mbeera mu mirimu gyange giri usual bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu naddala abantu abali betutandikiddeku bali abali mu long distance relationship ebiseera bisinga abawala baŋŋamba ekisooka ekisinga obatwala mu mukwano they need company naddala abali mu kiyumba they need company abeera awo ali bowadi emirimu gimu stressinga nabaza nga afunye omuntu naye ebiseera ebisinga ebitundu 85 ku buli 100 abasajja bye bafuna babeera bafere kati amwana ali mu kiyumba ng'olina omulenzi e Kampala ino omusajja e Kampala akkiriza gaana ayina amulabirira e Kampala kiteeke mu mutima kuba nti naye mwana wa muntu ate musajja si mukazi omukazi sobola obeerawo emyaka 2 nga segadanga nembeerawo naye omusajja ewiiki waliwo abafiiridde ettake okuba akafaananyi nga omu ku bafiiridde ettake bba amulindidde emyaka 2 okitegeera omusajja tasaana kulinda myaka 2 ne wiiki tasobola n'omwezi kinene nnyo yabeera mukama yamuteekako n'abasajja abatalinze Saimo ojja kweswaza tokola akantu ako abajja kulowozesa ebintu n'ebikola abasajja abatalinze omukazi akuleka bule sinaalinnye ennyo nova ku airport nonoonyayo akugumya mu nnaku nze abaana bakadama ano mbalaba nga basindikidde babba bw'ensimbi omwana n'agulako bye bamugambye senera anazigulira mami ono ali e Kampala ng'agula ku za kadama naye katubeere bagumu abali bakadama tumanye nti abaami bano betulina e Kampala balinayo abatuyambako emyaka gino 2 gye tuli mu kiyumba tujja ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe eyo gikwateko engatte eyo ogiraba nkwate engatte eyo engatto yiino engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno maneja gino gikwateko tosudia because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga tuyasende eri mu sente nga mmeka enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo maye abantu olumu batya sente naye nkakasa nti sonna sente zemunakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right so banafa ba brand shoppers basangibwa kabalagala ng'oyingira mu Triparty mazima mall ne togiyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers ekabalagala gendayo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kkiriza obagaana engatte eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kusevinga ssente enda okuddayo
tubakole ki tubasange tomuteekako nnyo maanyi kuba bana abasajja e Kampala n'omwana ow'e Kampala naye aba alina amaanyi mangi nnyo agatwala omusajja amulabako n'omusajja ajjukira amulabako kati gwe emyaka 2 gy'alaba takulaba ate bw'oyomba tokwata simu zangira abaana balangira bali ebweru nkuwa simbi yange amasaati gange nina embozi yakadama mumanyi no postinga ngulira amasaati gange ndiye no mbona abantu manyi mwalabu wampisa kwa sente zangu lyo yenda bwenzi yomukoma abasajja balina entondo gyokoma okumuvuma ngeno we Kampala abudda ojja kusanga bamufutisa ddolo buto nga n'ennyumba ye bagiyingira ebintu byo kabye birinze gwotwale bozi nekyane mulekerawo okuweereza video nga mulinako emitwe bu video mwe buli kutambula mu inbox za mutabiwuduwudu twabagamba nno ddala ko abaana balina bwezimputu tekiwuduwudu era tujja gamba yabadde photoshop nga bakutaddeko omutwe nego nootawenna muli eno mututambuliza embeera y'e Kampala lwakakale osobola okwera n'ogamba nononza azunga yenze kasasiinaako omutwe naye nga yoyo yenze n'okubira muno nomubuuza naye ate wali wakoze kyaki kiwuduwudu nakiwaggu tinerabyeko mu gurupu ya Shiba ne kati kyembuuza abasajja muba mufaati nga nkwadde ekiwuduwudu kyange kuba okinsaba mu mirembe bakitegeeza nga oli mu gurupu ya Shiba ogenda okulaba nga weeraba batandika nno okutenda naye nga toveeyo kwewolereza mukola bubi naye nammwe abakazi omusajja ne bwakusaba n'ekiwuduwudu kati nakyo mukibamme mubaweeko bakikotokoto ekikoota muweeko ekyo ekitundu kyokka kikuropinga ekitundu kyokka kyeyeetaaga kyoba okuropinga olina jja nakugenda kana eno nanyingidde nolaba olinga bakalaba nno alina enguudo yenna omubiri kale teyagusiiga bulungi oyiro n'obulomuga naye waaya nvuma bwotyo kiki niwakitemuva yali musajja agenda kuyingira muliro mugenda okukola ngaenku abatamuze ebiwuduwudu byaffe kubanga tewali kintu kisinga kuluma ng'oyagadde mushamimu wolowooza ofunye mukyala w'amaanyi yakulimba wa myaka 2 oba ogende Masaka ne bagamba tulina mukyala mutashamimu ali Kampala eyo yazaala omwana olinga omwana akwenkana nakirabyeko wano waliwo yakiguddeko munnange yakawasa omukazi we yagenze kizuula nga omukazi yafunye olubuto ne bazaala omwana asooka ng'alagata nebyabaana tabimanyi bamuyamba buyambi bamuyigiza pampa bagisiba bwe bati buli kimu ng'ali green laba muganda we wazze okumukyalya naga nno muwalawo enkaaba gye yeekaabya mukyalo ye muwala we ki ono alina omwana omukulu myaka ng'obwosi bumu so nze ndowooza Katonda jasinzira okala kimanye nti abasajja boononye n'abakyala boononye ate twonoona nnyo nga basajja naye bannanga abasajja muli boononye kuba omusajja ate obusajja temwenkanya omusajja nsaba nude ne mwanude yange fuulu omusajja n'omusaba nude n'akuwaka nude wekati n'omusajja nga tanyuma kulaba banaye temunyuma bannange temunyuma bw'oba yateeka nti abasajja tebanyuma sawuna omusajja weekuba otya ekifo omutunako n'ogamba mukama abeere nude y'omusajja erina kuba brief ng'ali oba mu boxer ate boxer oba mpadde nude anti wuliriza n'akuleka mu imagination nti olaba nkomye ku boxer kirabika fire kubanga singa bakulaga fire oyinza okuvaawo sajja tanyuma nama mbujja mukimanyi naye mukama bwati bwe yakikola nga mwe temulina kunyuma ng'ate ffe tulina okunyuma abasajja abata nude ne bataka video ke sajja omwaka ogwo temutambuza bubi bunude mubutadde naye yali nude ekyo kyali kikunamu bwebuzibu mu February enkuba yatonyanga ne musana gwa kuba teyatonye wano kale yona gyose yatutte stage ya musajja eyo nakale gyoli tubagaliza Valentine ennungi owaayi nga tukyanyuma emboozi ya Valentine sho gyeri tulabye n'omukulu abadde ayambadde t-shirt namukwakula red carpet byantalo kino ki is it a one man show ki specifically one man show ki kyotegeeza ene ya stand up mwenzija nenjogera oba guno muzannyo muzannyo gulimu abantu bayitirivu baguyita namukwakula drama no si comedy drama mugerazanya drama ku stage lwaki wasazewo leero bireeta bwotyo bireeta ntya nga bw'obireese Zubeda byantalo wakuta Zubeda byantalo anza agulidde nze Zubeda byantalo omuzannyo gwawukana gutya n'emizannyo gye tulaba bulijjo guno si gwa bulijjo lwa nsonga abantu babadde tebakyagenda mu theatre
kati tukomyeyo mu theatre okubalaga kyebayita art kyebayita drama nti drama yennyini alimu humor alimu love naye nga ekyenjawulo ekiri kuno nti bonna balimu bazannyi ba drama oyinza okuba waliwo balabyeko mu comedy naye engeri eno gye wabadde watakyali active nti kati bakomyewo bonna twava eri mu drama okudda eno kati tukomyewo eka kuba ffe bantu wano abazannya drama waddala abaana bakatolu bwamu ffe tuzannya drama waddala waliko mu streamline pose eri eyasooka yabanampijja eyali eyabanampijja eyo ffe nga bwe tulinnya ku stage ensi yonna erina okwanaamirya negamba ho ovaayo ng'okakasiza toyagala kikuyitako tosanyiga simu ng'oli mu theatre kyekyasuula theatre ekyasuula theatre comedy ne theatre okuba nti bamuteekamu ennyimba nga baleeta omuzannyo bongerako abayimbi kati nga bwe bayimirira bokka nti nalese namukakula tekuli muyimbi abantu tebajja kujja ne basuula naye nga ate abantu bajjanga ne balaba kato yakolako omuzannyo gwa $10 masikini ku lujjirira abantu ne bajja ne bagulaba kati bwe batandika okuleeta okuteekamu abayimbi simanya kati namukwakula mu Sasha Brighton mu Bettina oshegedde nti Bettina eno bwayimba bano kati bwe batandika bireeta byokka nga abantu bakyabyagala kati twagala kizza nti ojja kulaba muzannyo gokka tolina bayimbi tekuli bayimbi tekuli comedian yenna ne ba comedian abali mu muzannyo bagenda kuzannya sikujja kuba freestyle genda kati ekirungi ekiri mu drama nti osobola okulaba omuzannyo ne maamawo nga teweesitaze tozibiziza maaso tokutte mwana muziba matu kuba tiffe tubikkako ne tumanya nti theatre mulimu maama mulimu bassezaala mulimu bannazaala kati tetuloboza mugenda kukola mutya kubanga luli wayiyanga omuzannyo gwo n'oguwa title n'ogulanga ne bajja of late tulaba abantu bacelebratinga nnyo abantu bebalabe ku TV for example Nabosa bamulabe ku TV abadde successful ne batandika okutambuza omuzannyo n'akola n'abalala n'atawangaala anyway n'olabanga abantu bajja lwakuba baagala kugoberera oli gwe balabe ku TV mugenda kikola budde okuddamu kukyagayisa omuntu ekyo kye tugenda okuleeta ojja okirabe naye nga tokiinako na idea yonna yes abantu ekisookera ddala kati nga boolaba namukwakula nti omuntu bw'anajja ne tuddamu ne tutegeka tugenda mumuwa ekyo kye tuwulira nti tumuwa to our best nti ne bwe tunaaba tuzzeemu okumuyita ajja kugamba nagenda nendaba namukwakula it was a masterpiece nina okuddayo ng'awulira tulina okumuwa nti tuzannye nga bajoni bwe bazannyanga edda ne bazannya nga bali mu theatre nga bawulira ne kye bazannya bakyagala nti omuntu mumuwa ne ssente ze naawulira nti tezimusaze kati tulina okuddamu tuzannye nga tetweyisaayisaako kuba kati ba dramatist babadde bajjanga mu stage n'azannya abamu tebalina maanyi ne drama is energy olina okuba ne energy olina okumakinga sure nti story yo gye wawandiise buli muntu avuddewo nga akyogerako okubakaaba abantu bakaabe omuntu nojja nga azannya character eraganga omwavu naye nga ayambadde olugoye lwonna lujonjo badde bweruti kuba tebakyabyagala ebyo naye nga drama bw'abanga mutamiivu alina kuba mutamiivu ng'ate tagunywedde naye nga mutamiivu bya ddala okitegedde bw'oba oli mwavu beera mwavu tetukulaba ng'oli mwavu ate ng'olina akakowekoowe weetaddeko ka make-up kuba kati abaana be baagala naye kati kyekyo kyenkugambye munnamukwakula nti omwavu alina kuba mwavu ekuba kaaba twagala okaabe tulabe ne theatre ng'esiriikiridde ng'abantu basangula amaziga bwekuba kunyiiza abantu banyiize oli tumulabeko ng'ayimuka n'okuyimuka ng'agamba omuzannyo nguvuddemu oyo gwe bayita drama twalabako kwaji Ashraf Simogere bamukuba eccupa ku awo we baalinga bazannyira okitegeera naye kati ffe abaana abato twagala kuyitaayitako buyisi teturihasinga tuwa abantu ekintu ekiyidde naye kati ffe turihasingidde okumala emyezi 2 nga turihasinga namukwakula costumes tuyina nkwegamba omanyi okuba nti tukitaddemu amaanyi gaffe gonna nti tulanze kuba abantu bale tebakyalanga mizannyo tebaagala ng'abayimbi nkate ebintu bigenda bikyuka nti ng'omuyimbi bwebajja nti Chameleone alina show n'akubisa t-shirt n'akola biki n'alanga buli omu n'abeera ng'akimanyiko nti waliyo show ya Chameleone badramatist ekyo kibadde tukyakikola obeera n'omuzannyo gwo n'ogambako banno ne banno ne bakuyambako ne bagamba abantu baabwe ne babaleeta abantu ne beerabira nti theatre ekyaliyo kati tugezaako okubalaga nti theatre weeri
tuyina owa props abeera waawo eyakoze mu production wali eyakoze ku sound agenda okola mu lighting kwagamba ekintu tukiteekamu amaanyi ne tuddayo eri theatre bwe yali. Yes. Ani writer wago? Ndi nabadde n'omukulu Mbaba Libra. Yali director waffe yes. Namukomezaawo. Yes, tugezaako kukomyawo abantu bonna nakomyezaawo no n'abaana betwazanyanga n'ababala bali bayingira politics bonna ne mbakomyawo ne bagamba gye tukole tuddemu tuzanye tukyakisobola kino nkakasa buli agenda okujja okulaba namukwakkula tujja kuddamu okuleeta omuzannyo omulala nga buli omu agamba nina ogenda okulaba guliyo nga 10 March kula Bonita kuyingira mmeka 5 ku 10 gamwagisedde nnyo theatre tebamuseera 5 ku 10 tetwasedde ate natali comedy nti oli agenda kujjawe mulemuseka agende okitegedde ono si comedy eno theatre nti otuula n'owuliriza n'oyiga n'osekamu gwe yazze waka eyazze mu muzannyo guno ng'owulira oyina ebizibu eka n'ovaawo nga ne mind ye ekyuse n'ogamba so nsobola okikyusa bwe nti kuba ye theatre nsobola okikyusa bwe nti omwana abadde tayagala kusoma ne tumuzzayo ng'enkya ayagala kuddayo yagamba mama nti enkya njagala kuddayo kusoma kale ate naffe tubeereko ebiri ayagala ogula show before ogula ticket before the show ogende ku page yankuliko enamba yange ogendako no booking oba osobola okunkubira direct ku noti 7 noti 2 93 5 78 kale kusema official ubaka kiboyaga bondekerera abaagala n'abali side zeyo kunako luno abaagala nato kyawa munno okuba teyalese kamuli kiriza nti wabadde toli ku budget tobeera waawo n'olaba status z'abantu n'ozimba omutima nti olw'okuba ono munnange bamwadde iPhone number plate manya asajja bakyusizaamu ebintu number plate omusajja waleeta akamuli UBN n'agiteeka mu number plate omusajja wako aleeta akamuli okatunulire bwoti ogambe basajja banno babadde kuno nga bagaba zi number plate lwakitokoppe ekyo kale ati siwanisibiddeyo akamuli kaba ka 10,000 ng'otaddeko 10,000 yatuyambe sente baziweze tebaziweze kusa kuzanyira ku sente z'eggwanga ozizingazinga ate tunakozesa $. ate abasinga tubadde tujiga sajja mwagala kudduka tujja kozesa $. Naye abakazi bambi tokyawa muntu wo nakozesa $. Bajja kukumma visa akizibu nze nazisiba balina bujulizi ki abakazi temukyawa abasajja bammwe lwabye mulabye eri mabbali togeraageranya muntu wo bw'aba nga tafunye genda n'ekyo ne bw'aba akuwadde ate ne bw'aba akameseji akeerabidde si musango luno olunaku lwa Peter gwe kiteeke mu mutima nti si lwange nabadde sinafuna lwapira sematimba yaleeta na luleete ebyo byeteekemu mu mutima oleme kukyawa muntu wo naye buli woonobeera ngoga ndabye shamimu apostinze bannaye sente wabana abasajja babajjawa bannange ffe gye twatomerera zino embwa n'otulira omusajja wonga ddala ng'olaba embwa gy'olina mu nnyumba etaboggola otera okwira mu kaseera nga kyebase kifuruuta n'otuula bw'oti nokira n'ogamba kati no bwe nkituga oyagala omutuga naye ng'ewaabe Masaka wala naye ng'ebikuluma byonna ggwe oli ate abakazi tutomeza nze nyinza topostinga ekintu ng'omusajja si ye yakimpadde nga mukwano gwange yakimpeereza mu inbox n'aŋŋamba labayo gwe omukulu kyakoze abaana b'okumakabeweereza ebimuli beweereza keeke nolaba olinga essanyu tiriva ku mutima ng'omulaba ali ku pressure gyakkakkanya n'abikwata bw'ati naye ng'agamba sente zange okitegeera ate abamu tubyegulira nga tulaba tekijja tutwagala kituyiteko kati gwe noonoba ng'obabayikira ku nze yabyegulidde ne postinga emmotoka neŋŋamba thank you boo ng'omusimbi gwange oguli omwo gwe n'ogenda onoba olw'okuba omusajja aganya okugulira emmotoka tonoba lwakuba omuntu alina byakoze valentine giveeko bw'eba ekuyiseeko mukama bwate bwe yakigeera nti erina kuyitako ebintu ebimu tuleme bipika nnyo tuli mu bagamba amazima ge bataagala kuwulira kuba waliwo abatagenda kufuna bimuli ate nga be bangi okitegeera bannaye temugenda kubifuna nekiteeke mutima ogambe sikifunye mukama bwotyo bwogeze mukama togera kibi mukama nesigamye ku ggwe guma weekwate ku mutima bwotyo ogambe kiganye ninawo omusajja nyala okugamba gwe basajja banna abagaba ku birabo nga tebeekwasiza tubalaba abasajja nga bazaaliwa bakodo nga ne sente azina naye nga bw'aba agisikayo bw'ati alina omutima omulala gumugazi ayo sente gwezayo sente twajiddwa abasajja bano abakuze mu myaka banaatera okufa bagaba sente nga tebazeevuma golaba bakyali katale anti alina kyalina waalinawo sente ne bw'ayimiriza abakazi n'abajooga osigala oga ate naakola ki
Ampadde emmotoka ya milioni 10. Kimpeye emmotoka. Ampadde emmotoka ya milioni 10 ate envuma ono. Muyiseemu amaaso ne Simon muyiseemu amaaso ekitufu. Biba tebyenkana. Kuba Simon wa bigambo Haji wa UBN. Olaba Haji nga yenna awekera alinganga ava kasozi naye nga aguze emmotoka kati emmotoka agenda gifunamu atya. Bakola kimu basooka ne bakola ssente. Ne bakula myaka kati bajooga. Bajooga ate bawalala kubanze Shamimu wa. Sente zeetaaga oyina emyaka ngaago. Kuba bw'ozifuna mu nkaaga awo ojooga ensi. Andi obuzibu buli bumu ku myaka nkaaga 7 omwana agamba kamala okugenda okukola zino kuba kimemme dakiika 2 ajjabba avuddeyo bakubanze Shamimu abo okumanyirwa nfa nogenda oba okukkiriza ne bakumanyira kaako ku ssente nja kankole nnyo bannange nange nja bajooga ale nange okumanyirwa omukazi nfa uyanga lwa obuntambula tugenda kukola tubajooge okujjako mwerwaneko nnyo mukole ale wali kintu kisinga kumanyanga abakazi bakulu abo akumanyira yeegonza ati akumanyira alaba maama wo bebi simu nkugamba okwate enkwate olusooka omuleke awakyuka bukyusa bebi ananga obudde nga bugenze saa 12 tonnadda waka oyagala bandye bwe mwasenga wali basezi kati womanyira nti afuga ng'oli mu mmotoka ye n'okyusa bukyusa nsingo totuyingize tutuleera ng'otunula bulala kati emmotoka y'omukazi omugago olina givuga bwoti ng'olinganga ali sente ago gemanyiga sente kyenagambye mukazi bwafunamu kasente tulina ekintu ekiba kitugamba okoze nnyo empisa olimba ku sente yokokolera empisa kyova onzijukiza buli kaseera nti saati eno baagikuseera ate wali ogambye gigula oba ogamba buli ojja abo tingoga egubamu nno nnyo naye maama ensimbi eri wano naye muba mu bantu kati olaba bwe naligula eno essaati ya Simon baginseera kuba mu Woolworth baseera amasaati kyokale gwe musajja gezi okyogereko obeera mu kopi nawe oli mu kopi naawe kati obadde oyogera abantu bagambe batya nze sibyagala ebyo tobiddangamu kagaana abakazi mwatufuna nnyo ate tambuza bulungi engatto gye nnaggulira naye engatto ogikoonakoona naye ze engatto nga baziseera erimu n'omusolo tutasula n'omusolo bulungi mwebaka byantalo mwatufuna nnyo ennaku z'omwezi nga 10 March ffenna tubeereyo ku theatre Labonita mujje bannange tunyumirwemu ku drama mujje tuseke muyige ate kuliko ne red carpet mbadde nabidde bagamba tutandika na red carpet ebifaananyi webiri byabwere ate obifunirawo kati gwe wandikiddeko ayagala okutambulamu kuli ebyana ebiwala bakulumu simanyi ennaku zino drama obwana obuto butono nedda mwabukozesa nnyo basajja abaasooka bakozesa obwana genda ku basajja ba drama abakazi baabwe ab'ebbali bonna abali mu muzannyo guno kale nze ndimu omuto bakulumu oba bakkiriza okola ki oba badde ngamba ki nga bonna bakumanyi bonna n'abannyonnyola nti bakimanyi nti nafunamu kasente oba baakoma wali balina bali bahaja abagaba UBN babeereyo katubalinde nga ennaku z'omwezi 10 March twesinkane ku theatre Labonita mukeereeko bannange tunyumyemu ku red carpet nebyana biwala ebiri eyo tuyinamu ono omuwala yani yazannyamu oyo ye Whitney naye simanyi linnya lye yakozesa ng'azannyamu oyo Nabbosa atera nnyo okuzannya ng'azannya Lusoga ninamu Stuart and Bruno ninamu Barina Maulana tulina Shanita Muwonge tulina Sunny Case Rasta tulinamu n'abalala mwe bali bangi nnyo ne director Mbabaali walimu ali yagenda kuzannya tulinamu Simuzeyi Semakula oyo ow'emikolo ennaku zino atabuse mu mikolo kale ndowooza byebyo ebyolunaku olwaleero sigenda kubanga nsukkawo nze sigenda bbanga bano kaŋŋende ogula akamuli nfune obuyimba obunyanyagize katwale omwana w'abandi of course kujja bbeerako ssente ansooke muwa ebigambo ebimuwaana mugambe nti yasinga kuba yasinga abalala baaliwo nembaleka era ne bano boyina ebbali obalimba togattamu gagambo obugambo gatalina